oyo agenda kulinnya nyonyi ajje tusabe. Agenda wa? Ogenda bweru. Genda okole. Eno yange baasa. Olesowereddeyo ddala n'ez'olukuŋŋaana. Visa yeeno yazze dda. Wangi? Ya Germany ngenda soma busawo. Musumba bw'oyogera nti nno Katonda ajja ku 11 nakuteeka ku 11 ddala musumba nkirabye. Najja wano nga sirina mulimu naye nga nina degree. Nesaba n'ensiiba nga twakava mu COVID. Mukama nanzija kubwa nali nkola ne M10 call center nenvawo nanteeka ku Jumia nanzijawo nanteeka ku KFC nvuddeyo nga ndi manager nga ndi shift supervisor nga tebaagala kuntendeka mbere assistant general manager. Mukama ndaze ebyekisa badde nkyalimu eyo process ne visa yange nejja Musumba ngenda Germany nvuddeyo nga ne bakama bange bankaabira nga bagamba abadde ki atugambe ki kyayagala atugambe waba yagala tumwongere salale tumwongere naye asigale kubanga nga ne shop baginfunidde dda nkolera mu KFC mani mwe mbadde nkola nga ndi manager KFC nenga tewali atamanyi Musumba nagenda nendaba Mukama nga akola ebyekisa mu kifo kye banteekamu wogamba nti no Mukama akiriyalinga yankiriyalingira buli muntu eyali ayimiridde against me ne bagoba buli mukozi bagobana nga 12 kurange muntu omu kura manager gwe bali baleese nga yenze naye nga Musumba ndi bwenti mu baana abawanvu nga bansooka ne mu KFC nga balina experience gye simanyi na kumanya naye Mukama nampa omukisa era nvuddewo nga banjayanira kati ngenda Germany. Mukama nsaba Musumba sebo. Ekirooto kyo kyali kya kusoma kubeera musawo. Era ku university nasoma community psychology nenga nali njagala busawo. Era buli Jones jenga kikabira mu vision book yange mwekiri sibirese saa zino kubanga nabi parkings edda twabipimye nadda kubanga endala era Musumba. Nenga wayagala kubeera musawo okuvedda nedda. Okuvedda nedda Musumba kibadde nga kirooto kyange era oyogedde ku Jose yesimbe mitu nendabira ddala nga Musumba oli kunze waliwo Monday gye nali wano n'obuulira enjiri eyalindirira Mukama yali Monday nga nakatandika live yange neŋŋamba Mukama Musumba ali kunze abaana bajjanga wano okuwa obujulizi bwa visa nga ntuula wali neŋŋamba Mukama nangaga amafuta nga kwata nga twala leero nga twala ne mugamba Mukama olimpa visa yange ndikuweera obujulizi era mbadde waka nga sina na transport mbadde ndyawo nga tatango ejinja nkubira nga mpereza transport neŋŋamba genda bakusabire. Musumba kyekindesi. Katonda ffe omulungi gana amafuta nga kuwadde mu linnya lya Mukama ffe Yesu olive oil goma nti wassaamu omwana ono agende ekirooto kye kituukirire tagenze nga talina emirimu agirina naye agenze ayagala kubeera musawo ayagala kukola naawe ng'ateekateeka abantu nga gwe boowonya muwe amagezi muwe feva mukole bulungi Mukama era tumusabira bw'amala okusoma akome wajjanjabe bannayuganda abajamani baleme musigaza mu linnya lya Yesu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu genda olabe Katonda mafuta nga wadde Mukama agakozesa ebikulu agakozesa ebyamaanyi buno bucupa bwo Katonda agakozesa obuli gweramu ng'obujulizi bw'olina tebubalika mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe. Visa yo ngisabidde akawunti yo ngisabidde buli kimu nkisabidde genda olabe omukono gwa Katonda.